Ndi nayo hoyi. Ngatubuzeeko myaka 7. Asekeredde mbadde ndi mukuzaala. Wazaala balongo wazaala. Omu bw'ati. Olubuto olufuna kiseera ki? Myezi 9 emabega. So mwana akajiba 11. Mwana alina bbanga ki? Ali 2 months. Zandi Vala, how are you? Tuli bulungi ffe. Ngatubuzeeko. Nga gyendi eyo. Obadde wa watuufu? Tomanyiyo. Mukwano. Sina gye mmanyi. Ojja kumanyayo oba tomanyiyo tugenderaawo. Ekikuyimbulukusizza kye twagala okumanya. Oba tokimanyi tugenderaawo. Twalaba ebifaananyi ku social media. Ng'otukubyeko ebifaananyi eby'olubuto. Ne tugamba Sasha akyali lubuto, Sasha yazadde. Sasha atali lubuto, Sasha yazadde. Nazaala. Banga kyeri? 2 months now. Yeah. Shoka bakyalina kawere? Nnyo. Nnyo. Awo omukyala aba akyatonya. Kyekyo. Leka amabeere nga mangi, sikimanyi ekyo. Kyogamba tokyayonsa? Nyonsa, of course, baby muto. Olubuto olufuna bbanga ki? Kubanga balamu? Balamu awo myezi 2, myezi 9. Myezi 2? Myezi 9. Gwakutaano last year? Almost a year. Gwakutaano last year? Nze simanyi but almost a year. Gwokutaano ogwo? Nze simanyi but almost a year. Wakoma ddi efulumya ennyimba? Last year. Mwezi ki? Last year. Sasha wakoma ddi efulumya ennyimba? Last year. Ng'oli mu management yani? Sibanko na management. Whenever I'm new, you go sit down behind the management. Ate eyakumanaginga mu kawa biseera? Sina muntu ya managing. Ate Shonga yali atugamba biki? Yalinga anyambako nga bw'olaba nti obeera n'omuntu like your closest person n'agamba ndifaani wono omuntu kamuyambeko. Ate olwo mbala abalamu? Bala. Kubanga oba akoma kufulumya oluyimba last year ne Shonga nga mwayo yakoma kubeera nawe last year? Twakoma dda okubeera ne Herbert ndowooza 2021. This is 2022. 22. Actually, yali 21. This is 21. Yali 20 the other year. Yali 21. The other year 2020. 2020. Okay. Awo n'otuvugirawo speed. Ne twebuuza olubuto awo bavuddewo amangu ago. Asekeredde. Ajja. Anti kati obeera obadde ne Shonga akaseera katono nnyo awo ne twebuuza kati ow'olubuto ava atya? Wemanga nayokana ne Herbert, let's say in August 2020, olubuto ne ndufuna 2021. Mba waliwo enjawulo, right? Emyezi ena singa mba twawukanye leero enkya nefuna olubuto kirala. Ene emyezi ena gyali mingi. Tegiba mingi. Manya like gyali mitono okusinziira ku muntu gw'ogenda ofunamu olubuto. Ate ebyolubuto wadla yagera. Wali ogenzeeyo ofuna lubuto just omalove? Tamanya. Kuba tetwalaba ku mukolo, tetwalaba ku kintu kyonna. Nze ndi musiraamu. Tubeera nakuwo. Ngamba like bw'oba musiraamu obusobola n'okuba nnamba 4. Eddiini ekiragira. Ate awo wetujjira era bw'oba musiraamu n'omusajja taata w'omwana naye ayinza okuba nga musiraamu kubanga muba mwawoowa. Omuntu ne yeebuuza taata w'omwana yani? Gyali. Yani amanya? Gyali. Kyonga taata Brighton omumanyi? Oyo ye Brighton yajja tetuli mu industry. Naye nga namwogerangako everywhere. Ye nga temwambuuzanga taata we. Anti wali toli mu industry. Lwaki kati mwonvuga speed? Wali toli mu industry. Kati essaawa zino osobola otugamba nti bannange bituufu bye mbadde muwulira taata w'omwana y'ono. Bannange bye mbadde muwulira bituufu. Nze Sasha Brighton, mama wa Bahil ne Brighton. Taata w'omwana. Taata w'omwana teyeetaagisa. Tumwe privacy here because he's one personally extremely private. Ate bye tuwulira omwami gwe bayita Musa atagejja omumanyi. Atagejja. Lwaki tagejja? Anti lyerinnya lye. Bwe yeeyita. Yani? Nannyini wa Kisoja yanti. Yeeyita ani? Atakoga. Atagenda yes. Lwaki tagenda? Manyi omuntu omu gwe bayita atagenda jjeka million. Oyo takoga tagejja. By the way gwe mmanyi yekka. Ati bye tuwulira bya Musa. Nze ngambye taata w'omwana wange ali so private. Sebano Sasha okimanyi nti ne batugamba n'otugamba batuka oluvannyuma lwa Musa okuzaalamu omwana.
kati nze mbikuwa ndowooza kubanga olabika gwe obadde oli off media nga tobitegeera oluvannyuma lwa Musa okuzalamu omwana yakugamba okutwala ku DNA n'ogaana kye twebuuliza Sasha story ki taata w'omwana wange teegana nk'omwana wange amulabirira bulungi nnyo tasabanga ku DNA because mutabani wange photocopy ye so tayinza keera ku makya n'agamba nti ate kala toddira otya photocopy alina ogitwala ku DNA oba otegeera bulungi awo omaze okikakasa nti ye Musa n'akugulira ne Harry amangu ago bamalina ebigambo bye nze taata w'omwana wange ali extremely private tumaze kitukakasa nti ye Musa takusabangako ku DNA era n'akugulira ne Harry nze simanyi naye taata w'omwana wange ali private. Sasha wavuze emmotoka nga 3 kuva 2020 2021 kati right now oyina Harry eno batugamba omusajja taata omwana yagigulira bannange wangulira kibi otegedde taata w'omwana wagulira maama w'omwana kibi si kibi Sasha. Thank you. So nowonzika ng'ogenda kwegaana Musa maaso ga kamera taata w'omwana wange ali so private oba olina gw'olina mukasike waawe bano bakimu bapanda baani mbo boyagala otusibako Sasha Brighton yagala tusibako nti bakimu bapanda baani boyagala otusibakawo kasika gw'owulira nti Sasha mwana Sasha wa Brighton kasika pulidde Kim pulidde abakimu yali bw'olukeera ku makya n'omulaba bw'oti ekifaananyi ojja kukiraba ogambe ono nno gwe ŋŋamba kyovudde olaba tomuleese asase n'ombugumya nti omuleeta yeetaaga privacy muto wambugumiza nti omuleeta n'ondowooza n'osensingamu nogamba we mumutwalira wamanyira nti taata w'omwana yono no muto oyo yeetaaga privacy actually bayinza n'okunsima mba ninyiridde eddembe ly'omwana mba ninyiridde eddembe lye era taata wankwata bulungi nnyo paka poliisi oba olina omu ku bagagga b'e Kampala kubanga ekyebuuzibwa Sasha omulimu gw'olina gwa kuyimba omaze ebbanga nga toyimba wuuyo okuva mu lockdown ne tuyingira wuuyo ofunye olubuto paka kati toyimba toyina wojja kikumi kyakulya ovuga emmotoka enywa amafuta omwana alina okulabirirwa gomanyi nki oba emmotoka mpangisa tosobola pangisa motoka kuva mu mwezi gw'okutaano last year paka kati osobola ogipangisa nga sente ozijjawa ogipangisa siyimba Sasha oyimbawo nimba lwakuba nti mbadde lubuto kale nga sikola ate abantu banatulowooza nti Sasha yeeryamu kubanga wotugamba nti nooyimba Sasha tolinawo oyimba badde oli lubuto essaawa zino Sasha wuuyo sokoleke Viola lulinga sinalufuna lubuto nga nyimba right yes kati siyimba naye mbadde lubuto olubuto nalufuna mu kiti Musa akulabire sokoleke olubuto luli nalinga nyimba before getting pregnant nfunye olubuto ngambya akati neetaaga privacy sikola noŋŋamba Sasha obeera otya ng'okola bwoti ne bwoti ate nga mbadde lubuto Musa akulabiridde Viola nga basibye ku taata w'omwana tulina ebizibu bingi mu eggwanga lino amafuta galinnya batugana tudde ku muwogo tudde ku mugaati osenga kali byombuuza kati wammwe mulya ku mugaati oba musigaza muwogo naye nga Musa alina abantu bangi bannange eno bavivyani nze eggwanga limpuuba brenkera ku makya nena amafuta nga akakaaga nengamba Sasha webuzabuza Sasha brenkera nga nnoonya omugaati sigula nenga bannaye mukasukwe waawe kiwogo mu mazzi tunywere ku kyayi kumanyi ne sukaali abula kyogamba yakusula mu nnyumba n'ataddamu kulabira ekiwogo kikeera ku makya ng'olina okkirirako omunnyo ng'omugaati gubuze nze nkubuulira okay Sasha tudde ku music laba essanyu ati kati nnina okwogerako eyo mu bbanga ly'omaze n'otukuba akayimba bakayita byonjagadde ani abikwagadde nyimbira abawagizi bange naye Viola boy nayo kiri eri kiddadi ng'okigamba hani byonjagadde nga binyuma banaye nga binyuma mwana akwagala ebintu ne bikuluma n'okoloba ani yakwadde sente za studio Viola lwaki obuuza ebibuuzo by'ekisiru si bibuuzo bya kisiru Sasha oyonsa oli waka
Sasha tokola omusajja taata w'omwana kyogamba nagenda ku Serena nenfuna ekiti nekinfunisa olubuto kubanga ekiti munaye tekirina ssente tekikola era lwaki ekiti okisanga ku Serena kitegeeza taata abaana abeera nnyo ku Serena tomanya oli mu management kikati kubanga tulabyeko ku luyimba olwo kuliko barara kuliko ne brother wange bamuyita Moses aina gundi bagiyita Gerald so after kuzaala nagamba tukole ffenna osuubira nti at least olina step gy'onootekinga oba inshallah Sasha oyimbidde ebbanga emabegako watukubamuko obuyimba obwatuyambako okugwa mu laavu abamu ne tunyumirwa nnyo by the way Shonga yakuyamba Shonga ogere mu luzungu kyogere mu luzungu kikasika ennyimba zonna zimwayimba ne Shonga by the way Sasha zaakola nnyo kandooza kankyogerewo batyo tusuubire nti agenda kudda mu bulamu obwo okukola naye music Shonga Habert simwinaako buzibu so yagala musaba akomewo oba ye yalina okusaba nkwegayidde kyedde mbuto reverse it oyagala saba Shonga akomewo mu bulamu bwe mukole njagala kusaba nze okusaba God forbid togenda musaba komawo ate lwaki musaba nata relationship peacefully ate lwaki musaba nti ate munange nze yakuta ate kambaaka bamusiru naye ebintu bye yakuyamba n'engeri gye yakuteeka mu ssente ze oh god nkwegayidde tugendayo oyagala tugana nti gwe wateekanga mu Shonga ssente nkwegayidde tugendayo ekyatulese music simyonjagadde nga binyuma ate biruma okay Sasha tukyagenda maaso taata w'omwana bana ekyo nkimaze nti Musa agambye ati taata w'omwana yakutwalako ku DNA mbadde nsaba ekyo nkimaze sikiddamu taata w'omwana wange ali so private walekera ku makyana ngamba you know what mami Bahil kyekiseera tujje tugambe abantu nti nze taata w'omwana era ajja kujja ayogere nze simanyi gwe nalina gw'omanyi ng'ali eyagamba taata w'omwana osanga taata w'omwana oba bakukwata tebankwata gwe gwomanyi nti ali ngagamba nze taata w'omwana wa Sasha engeri gyenkola nti ali private amazima ayinza obba nga yeye kuba nze sikugambye nti gundi abantu wazaala nga muyimbi abantu bajja ne bamulabako nga bangi abayimbi sofa bajja ne bandabako abantu ate ex waffe Walukaga naye yagize n'amulaba ate Walukaga nali mwagadde ddi banaye temumbuuza bintu bye sitategeera nina relationship emu gye nabalaga yeeyo so temumbuuza bye sitategeera mami ne dadi bajja ne bakulabako bankubirako awo essemu naye bambi nga omanyi papa abeera very busy ekakuuto ne mami naye mami yaŋŋamba ajja kujja nga banajja omwana atambula which is okay still baba bamulabye kuba bavaayo oyombi ate naliba sanga tompulira nga nkasuka bukasi tombulira aza kusoma tudde kayimba kyesiddako okomyewo mu business yes okay business okomyewo n'akayimba maani kali museka kibana tugende kayimba ka message kaffe kayimba kamukwano woina omwagalwa ngo mugamba hani bana ebyo njagadde nga binyuma naye ate biruma hani oba yongere muko okendeze muko bavayola kiyinza obbaluma kogenda okozesa simanyi kwanjulako kubanga maama otufuze speed after kuzaala eno kayimba bana nze tomanyi kyo abampowadda watu batubimaze abayimbe bisobola butatulaga bifaananyi nga nze ndi so private kyova wati wamanya nga ndi lubuto era wala bifaananyi kyogamba ebintu byange bibeereeyo mpola naye oluyimba lunene wakoze audio yokka tusubireyo video ne video ejja ne video ejja abantu tebakuyita upcoming ogenda tukubira ddi ogenda tukolerayo ddi ka concert oba ka EP enaku zino bu EP bwe buliko nze sikolera ku pressure by the way nze ntambulira ku pesi yange sejagamba olwokubanga Viola afulumya buli nnaku naye kanfulumya buli nnaku nze nkolera ku pesi yange kasitankera ku makyala implant kangendeko mu studio nkola oluyimba nga nziruka sejja kukola gundi bambi afulumya nnyo yakoze EP let me also go do that no that is not me nkolera ku pesi yange
Okay. Message eri Palaso gwe batugamba nti nno Oh. y'omu ku abo be tuyinza obbalira ku batata abaana. Uncle P. Thanks for being real. Bane, omanyi Palaso ali very real. Abantu bamumanyi ali extremely real. P. Pakawa. Paka yonna. Kyemba mu kukikomeza mmwe. Muwanu kibuleti. Mwe gyemba mu kikasise gyemba mu kitwala. Wakikwata wano ng'ogoberera. Okay, Sasha sibula bawagizi bo. Sasha Brighton, Nakawere, proud, beautiful Nakawere. Mbagala nnyo. Nina oluyimba olupya baluyita byonjagadde. Luweereza mwagarawo. Yena. It's a very nice song. Go check it out on YouTube at Sasha Brighton. Follow my social media platform.